HIV positive nina akawuka kasiga siriimu. Bankebedde recently nabadde mu ddwaliro ne bansanga nina HIV positive akawuka ka siriimu. So my next journey ngenda kubanga nkola projects sensitizing people to live positively. Ngenda sigala nga nyamba abayimbi abali talented pushing on the cause. We can fight it, we can do it. Then ngenda kubanga nkola n'ebitongole bingi nnyo, musicians, producers, making sure to sensitizing, and we find a way that abaana abasinga aba teenagers and young musicians, producers, n'abantu bonna, they can make it through this world without getting problems. There's many things we can do for each other. God bless you. Yeah. Oyagala kuntukirira for any information, osobola kuntukira ku 0784 85 95 32. Blessings. Bambi producer Diddy avudde mu bulumi obw'ekitalo n'ategeeza eggwanga nga waalina akawuka akaleeta siriimu oba nga waalina siriimu. Producer Diddy ono abeera yeegasse ku MC Cuts, abeera yeegasse ku Aloysius Matovu Joy, abeera yeegasse ku batutumufu bangi abagenze nga bavaayo okubeera nga bakyogera mu lwatu ti ddala kituufu ffe tulina akawuka akaleeta siriimu. Producer Diddy namukolako interview awo gye buvuddeko neera nsuubira jjajji kuleetera wano ku SMS Media tuddemu okubeera nga tugiraba. On top of that ngenda making sure mbu nziramu munoonyeeko twogerezeganye ku nsonga eno ey'akawuka ka siriimu ke yavudde okubeera nga ategeeza eggwanga. Producer Diddy y'omu ku ba producers boyinza oyita ba legendary producers abakubira omuziki neera nga singa teyali nsonga ya komera baamusibamu kkaawo olw'okukola oluyimba ne Panado w'abasajja. Mubijjukira bulungi nnyo oluyimba lwe bagamba mbu lwali lwabuwemu vidiyo biki n'ebisigadde ng'ebyo. Panado w'abasajja bayirawo simanyi nakumanyi oba aliko ki oba akyali omukomero oba bamuta simanyi. Then awo n'afunamu n'obuzibu bwa ssente n'agendako mu kyalo. Twagenda okuddamu omulaba ng'alaajana ng'ategeeza abayimbi naddala nga Eddie Kenzo okubeera nga bavaayo basobole okubeera nga bamuyamba olwamala n'asobola okubeera ng'afuna stand up oba second chance n'akomawo e Makindye neera n'akwasaganya studio ye nga gyeri e Makindye. So producer Diddy ono ngenda kuddamu munoonyeeko tulaogerezeganye ne project eno agenda gikwasaganya atya oluvannyuma lw'okuvaayo okulangirira mu butongole nti alina akawuka akaleeta siriimu. Ebya producer Diddy bye bino.